Mu mwaka gwe tukubye amabega ogwa 2023 abayimbi bannayuganda bangi abakubye ennyimba ne zinyuma beppo n'okukwata ennyo bannayuganda omubabiro oluvannyuma lw'okwekenneenya abayimbi bonna nga ndi wamu n'abakugu mu nsonga z'ebyamasanyu twakusunsulidde abayimbi 10 abalina ennyimba ezasinze okukyamula abantu mu 2023. Ekifo eky'ekkumi tutandise ne mwana mulenzi amanyiddwa ng'Omutume Planeti ag'obuzale ye Iparokiti Muzafaru nzaalwa y'e Busoga ku kyalo Magamaga mu disitulikiti y'e Mayuge. Okuyimba yakutandika mu mwaka gwa 2017 wabula okumanyikibwa eri ensi yakifunye mu mwaka gwa 2023 mu ngeri yaddiŋŋana amawolu yagajjako omukkuto. Oluyimba luyitibwa Kyayiwenjayo lwe yafulumya ku ntandikwa y'omwaka gwa 2023 lwe lwamusaggulira ekkubo olw'abantu okulwagala ennyo ebyensusso. Ekyomwenda kirimu omuyimbi omukyala Vinka ag'obuzale ye Nakiyingi Veronica Lujja. Omukyala ono mu mwaka 2023 tabadde wa kuzannyirako yadde era ng'ekyo kikuleetera n'okulowooza nti oba okuyimba kyajja akutandike mu mwaka ogwo olw'amaanyi ag'enjawulo ge yayolesezza. Akayimba ke ke yatuuma Bayirando kakyamula buli muntu awatali kusosola mu myaka nga n'amazina gaako gennyini gwe kaabula kataga kutula abadigize emigongo. Alina ennyimba endala ze yayimbye ne bayimbi banne abalala ku zo kwe kuli n'olumanyiddwa nga Chekecha, eyo yali remix oba luyita oluyimba oluddiddwamu lwe yayimba nga beegasse basatu okuli ye Weninwaji ne Carol Kasita. Si bokka, alina n'oluyimba olulala nga yaluyimba n'omuyimbi omusajja ayitibwa Daxi Vibes. Oluyimba luyitibwa Believe, nalwo terukuleka w'otudde. Kansooke nkujjukize Barayani Global Air Express Cargo abakusaabaliza obulungi ebyamaguzi by'okubijja mu mawanga nga China, Dubai ne Turkey ne babikuleetera bulungi wano mu Uganda. Ebisaabazibwa nga biyisibwa ku nnyonyi ne ku mazzi, bakozesa obwangu obutagambika ate ku miwendo egisobokera ddala. Manya ebisingawo ng'obafunira ku nnamba zaabwe ez'amasimu eziri wansi awo. Ekyomunaana mulimu David Lutalo musajja wa buyiiya obutalojjeka era ku lukalala luno azze lw'akayimba kaakayitibwa Babongoote akajjudde amakulu ameekusifu era kano kakoze nnyo mu kumalako omwaka omukadde ne mu kwesogga omwaka omujja. Mu kyomusanvu tulina Edilisa Musuuza gwe tumanyi nga Eddie Kenzo. Omukulu ono yeewuunyisa olw'emiziziko emingi gy'ayitamu kumpi buli mwaka naye talemwangako kufulumira ku nkalala z'abayimbi bwe ziti olw'omukisa n'ekitone by'alina. Ku mulundi guno oluyimba lwe oluyitibwa Balipira Booda lwe lumuleese okuba ku lukalala luno kuba bannayuganda baalunyumirwa ebitagambika anti bw'oluwulira tolemwa kunyeenya kugaliba enjole. Ekyomukaaga kirimu Gravity Omutujju ag'obuzale ye Jelson Wabuyi. Ono bukya yeesogga kisaawe kya kuyimba mu mwaka gwa 2012 n'okutuusa olwaleero taweezangako ku bannayuganda anti buli mwaka aba n'ennyimba eziralula abadigize. Mu 2023 mu nnyimba ze yafulumizza mu mwaka ogwo mwe mwabadde n'olumanyiddwa ng'okwepiikya nga luno mpaawo gwe luganya kumalawo mmere. Katono nnyo bano be ba Ivy Properties Limited, kampani yokka enneesimbu ku nsonga z'ebyettaka wano mu Uganda. Ettaka lyabwe lya kyapa, bakuyambako okukulaakulanya ettaka lyo n'okukuzimbira. Balina n'enju ezipangisibwa, tebakoma okwo, bakuwola n'ensimbi okuviira ddala ku mitwalo 20 okutuuka ku bukadde 10 eza siringi ya Uganda. Manya ebisingawo ng'oyita ku nnamba zaabwe ziri wansi awo.
Shiba Kalungi ali mu kifo kya 5 mu bayimbi abasinze okuba n'ennyimba ez'omutawaana mu mwaka 2023. Omukyalo ono y'omu ku bakyala abatazanyirwako wano mu Uganda olw'ebitone bye balina. Mu mwaka 2023 yabaddemu n'ennyimba nga Tosobola n'olulala olumanyiddwa nga Bwepaba, ng'olwo yaluyimba n'omuyimbi Vic Fameyika Sako Remix oba kiyita oluyimba oluddiddwamu, lwe yaddamu n'abayimbi abawera okwali Hatimu Andidoki, Vampino, Fefe Busi ne Di Mario, oluyimba nga luyitibwa Didaidai. Ennyimba ezo zonna zaakwata bannayuganda omubabiro mu 2023. Mu nnamba Nyandese King Saha yayolesezza amaanyi mangi nnyo mu 2023 olw'ennyimba ze yayimbye okuli ebiseera ebyo, Ow'omukwano n'olulala lwe yali yayimba edda lwe yazzemu n'omuyimbi Fefe Busi oluyitibwa Pretty wamma abawagizi be n'abassa essanyu. Ekyokusatu mulimu Dr. Jose Chameleone. Ono y'omu ku mpagi ezeesigamyeko ekisaawe ky'okuyimba wano mu Uganda era musajja ateepankirwako olw'amaanyi g'alina. Weewuunye ennyimba ze yakuba edda olw'okukyaka ennyo mu mwaka 2023 kwe kujja ku lukalala luno, oluyimba lwe yayimbye n'omuyimbi omupya amanyiddwa nga Fiiki Gaza lwe baatuuma Banana. Luno nno lwasukkulumye ennyo mu 2023 kira buli w'oyita ng'abantu balufudde emmere y'amatu. Ekyokubiri akituddemu ye muyimbi Vic Fameyika ng'agobuzaali Shafik Walukagga. Ono y'omu ku bayimbi abatono Uganda beerina abafulumya ennyimba ne zinyumira abantu buli mwaka wano mu Uganda ne wabweru waayo. Wamma ekitone ky'omukulu ono nakyo tekirojjeka. Olulimi lwa Vic Fameyika oyinza okulowooza nti ddwe olufulumya hits zokka, era kizibu nnyo Fameyika okufulumya oluyimba abantu ne lutabanyumira. Ekyo kyeyoleka butereevu ku bayimbi banne abalala bakozeeko nab'ennyimba. Mu 2023 yakoze oluyimba oluyitibwa Poozi lwe yayimbye n'abakyala abayimba ababiri Katale and Kando, wamma kaabula katalusuula abantu eddalu. Fameyika oluyimba Bwepaba lwe yayimbye ne Shiba Kalungi lwe lumu ku nnyimba ezeetisa omwaka gwa 2023. Mu mwaka gwegumu alina oluyimba oluyitibwa Chwachwa lwe yayimba ne DJ LL, naye kizibu okumanya nti oluyimba luno alina gwe yaluyimba naye nanti ebigambo bye byokka bye bisinga okuwulirwa. Fameyika y'omu ye yayimbye oluyimba oluyitibwa Style Nta olwatuyingiza omwaka gwa 2024, anti era luno teruva ku buli mumwa gwa buli muvubuka. Ng'asooka bw'ajja nkutegeeza okulanga nange bizinensi y'osobola okwettanirwa abaguzi. Bizinensi yeetandike n'amaanyi agatagambika. Nfunira ku nnamba yange y'essimu eyita wansi awo. Omuyimbi eyanywedde mu bannaabwe akendo mu kufulumya ennyimba ezaasinze okunyumira bannayuganda mu 2023 ye Alien Skin. Ono ag'obuzaale ye Patrick Mulwana, musajja mulwanyi wa ntalo ng'erinnya lye, era yalwanye ennyingi mu mwaka oguwedde omwabadde ez'ebigambo n'ebikolwa, era buli eyamugudde mu buufa amutendera mu kyebikkwa. Alien Skin ono ekyokuyimba ng'okyakitadde ku bbali, wabula era musajja ow'enjawulo ennyo, ekinnyonnyola nti yajja tungatunga ng'emiwalume ejjajja ne kade. Alien ezimu ku ntalo z'ebigambo ze yeŋŋanze mu mwaka 2023 yagugulanako ne bannamawulire, abateesiteesi b'ebivvulu n'abamu ku bayimbi banne. Emikutu gya TV egimu nagyo nga tegita kumukuutira kadingidi, okossaako olutalo sinziggwa lwabadde n'abawagizi b'omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ku mutimbagano abayitibwa ba Foot Soldiers. Alien Skin entalo ezo zonna yazirinnye ku nfeete nga ne bwe yagobeddwa okuyimba mu lubiri emmengo ku kivvulu ekimanyi
amanyiddwa ng'enkuuka. Ono yabinnyika mu nsuwa naye n'ateekateeka ekikye kye yatuuma Nkwakyo Festival mu kisaawe Wankulukuku. Abawagizi bamuwagidde n'ekisaawe ne kibooga. Ezimu ku nnyimba ze ezeetisse omwaka gwa 2023 kuliko olumanyiddwa nga Pate, Twayiseeko dda, Sitya Danger, Red Fuel, Binyuma bitya luyayimba n'omuyimbi Clever J, ssaako n'oluyitibwa mitwe luyayimba n'omuyimbi Dax Cartel, n'endala mpitirivu nnyo ezitamenyeddwa. Abo be bayimbi 10 abasinze okufulumya ennyimba ezaakutte bannayuganda omubabiro mu mwaka 2023. Nkukubiriza okugoberera omukutu guno Jamii TV ku mitimbagano gyonna okuli Facebook, TikTok ne YouTube osobole okweyongera okumanya. Awangaale nnyo Lukoma Nantawetwa.